DNA kitegeeza deoxyribonucleic acid. Nkikudiremu deoxyribonucleic acid ng'era kwebyo ebigambo mwe bajja ennyukuta ezo ezisooka. Deoxyribo kwe bajja leeta dda, nucleic kwe bajja leeta na, ne acid kwe bajja leeta a, ne bakifunzafunza nti DNA. Woba oli mutiitize togenda kukola DNA eyo. Woba toli n'omutima omugumivu tokola toyetanda ogenda ku DNA. DNA ekusa DNA. Buli mukazi wadda n'omwana we tayagala kebeza mwana bayinza okujja akagaati mukamu. Abasajja batabuze olya weeyibala dadi anti dadi abamu ne kasente kati sayina bakutwale wataata otuukira mu kunoga nnyaanya. Ensangi zino ekigambo DNA kye kimu ku bigambo ebisinga okwogerwa wano mu Uganda. Naye abaffe DNA kye ki? Ng'obadde okimanyi nga nakugambye oyogere ekigambo DNA mu bulamba bwakyo okisobola? Weewaawo olwali tugenda kusoma science ate nga science tugenda kumusoma mu Luganda. Ngenda kuyola DNA kitegeeza ki, lwaki ensangi zino abantu bettanidde nnyo okola DNA, DNA okugikola kitegeeza ki, bagikola batya, byonna tugenda bisoma olunaku olwaleero. Kyova olaba nga oba tonaba ku subscribe ku eno page walwawo. Badde nkusaba onyige pesa ya subscribe, video eno girayikinge, otwereze ekirowoozo kyo tusobole okutambulira awamu. Mwami ono gwe tagenda kwoleka ateekateeka kebezandaga butonda abamu ku baana be bagamba nti tabeekakasa. Kyokka abaana bakebeza ate naye beebo be yazaala ebweru. Okusobola okutegeera ensonga zino eza DNA obulungi, kati tusooke tutegeere omuntu y'ani, ki ekikola omuntu. Kati omuntu ono akolebwa ebiyitibwa systems. Systems ennaku zino ekigambo ekyo kyagandawazibwa era bwe njogera system buli muntu aba ategeera kyekitegeeza. System mubiri gwaffe gukolebwa systems ez'enjawulo. Njagala nkweka ekyokulabirako. Tulina tugambe kye bayita cardiovascular system. Eyo yetuyambako okutambuza omusaayi, okuba omusaayi n'ebirala ebigenderako. Tulina kye tuyita central nervous system. Eyo ekwatagana n'obwongo byakulowooza n'ebitambulira bwe bityo. Nobeera ne kye bayita reproductive system, ekwatagana byakuzaala. Urinary system ekuyambako okufuuyisa, gastrointestinal system ekuyambako mu byakulya, nabeerawo naye gye tuyita respiratory system ekuyambako mu byakussa, excretory system ekuyambako okufulumya ebikyafu, ne systems endala nnyingi. So emibiri gyaffe gizimbiddwa systems ez'enjawulo. Kati systems zino ate nazo era waliwo ebizikola mu lufuutifuuti biyitibwa organs. Organs simanyi kigambo kya Luganda kinaategeeza organs, nija ku ebyokulabirako ojja kutegeera organ kye ki. Bwe nkwata system tugambe nga ekwatagana n'ebyokutambuza omusaayi oba okuwa omusaayi. Erina organs ezigikola okugeza omutima kye kimu ku organs ezikola system eno. Mulimu blood vessels oba ebitambuza omusaayi n'ebintu ebirala. So buli system eba erina ebitundu ebigikola nga bitibwa organs. Anyinza okutagenda nnyo maaso kuwa organs endala ziri zonna ezikola systems endala n'enjala okitwala nti nno systems zaffe zikolebwa organs. Kyokka ate ne organs zina ebizikola ebyo mu lufuutifuuti biyitibwa tissues. Mu Luganda bye byandibadde nga nkitwale ng'ebinywa kale nti organs zino zizimbibwa ebiyitibwa tissues. Njala ku ekyokulabirako system etambuza omusaayi eno, omusaayi ebeera tissue, kitundutundu kyayo ebeera tissue. N'omutima gwennyini gulina ebinywa ebigukola, ebinywa ebitubiyita tissues. Kati n'ekinaasembayo nti tissues zino zirina ebizikola. Mu lufuutifuuti tubuyita cells oba cells mu Luganda bwe bandibadde nga obutafaali obuzimba omubiri. So buno obutafaali bwe buzimba bwe weegattamu ne bukola tissues, tissue ne zeegattamu ne zikola organs, organs ne zeegattamu ne zikola systems ezo ze zikola omuntu. Kati ekinyusi kya DNA ekiri luddawa? Ekinyusi kye kino nti DNA eno esangibwa mu katundutundu ka cell oba akatundutundu ka katafaali akazimba omubiri akatibwa nucleus. Kana akatundu kabeera muli munda mu cell nga keekwese. Bino ebitwenjogerako obutafaali bw'omubiri, nucleus, bintu bitini nnyo bisirikitu tosobola birabisa maaso wabula tukozesa microscope okubiraba. Kati nga bwegambyeko awo nti mu butafaali muno musangibwamu akatundu akayitibwa nucleus, nga mu nucleus omwo musangibwa DNA. DNA eno erina obuntu obugiwanirira mu lufuutifuuti buyitibwa chromosomes oba mu Luganda ke kandibadde ng'akasekese. Oluganda oluyinza okubeera oluzibu eri ggwe naye ekyomanya nti DNA eno erina obuntu obugiwanirira obuyitibwa chromosomes. Kati buli katundu ak'omubiri gwo kalimu chromosomes ezo era eziriko DNA.
Kivola banga ne kuluviriro omuntu asobola okukwata oluviriro n'alaba nti ono ye gundi. N'ekijiko obujiko ky'oliisiza omuntu ng'akifunye bulungi n'akyekenneenya asobola okujja mu DNA eyo n'amanya nti ono ye gundi. So buli kaseera okwaka kuli mu mubiri kali mu DNA eyo. Era omuntu yenna aba ayagala okunoonyereza ko abasobola okukwata akantu konna akavudde ku mubiri gwo n'akekenneenya abasobola okutegeera nti ono ye gundi, ono ye gundi. Obutafaali buno obukola omubiri mu lusawo oba mu science tuwabuzaamu ebika bibiri. Waliwo obuyitibwa body cells n'obeerawo n'obuyitibwa sex cells. Body cells zino ziyina chromosomes zaazo. Akati omuntu tugambe buli body cell joina buli katafaali akakuli mubiri gwo kalina chromosomes ezo ezitambulirako DNA era zibeeramu 46. Mu buli cell ya mubiri mubeeramu chromosomes 46. Nene wabeerawo n'obutafaali bw'omubiri obulala obuyitibwa sex cells. Kati ate buno sex cells bo bulina chromosomes kitundutundu kya obwa body cells ekitundu kya 46 bubeera 23. Kitegeeza buli sex cell eri mubiri gw'omuntu ebeera ne chromosomes 23. Sex cells zino ze ziri. Waliwo sex cells abika ebyo bibiri byokka. Ey'omusajja eyandibadde ng'enkwazo mu science aba mu lufuutifuti gye bayise sperm cell, n'ey'omukyala eyandibadde eyitibwa ovum oba eggi. Kati ey'omusajja erina chromosomes 23 n'ey'omukyala erina chromosomes 23. Singa omusajja n'omukyala beegatta bwe bati ne bakola omwana, omukyala aleeteza 23 n'omusajja aleeteza 23 ezibeera 46. Kibola bange omubiri gw'omuntu gwonna gulina chromosomes eza 46. Kati ekikyusi kya DNA ekiriwa nti singa bakwata chromosome y'omwana ne bagyekenneenya bulungi ne bekenneenya n'ey'abazadde be bonna, tuba tusuubira nti ekitundutundu kijja kubanga kifaanagana n'ekya taata we. So byawulira ne bagamba nno DNA tefaanagana, kiba kitegeeza nti bwe bekennenyeza ekitundutundu bekennenyeza DNA y'omwana oyo ne bekenneenya n'eya taata we basanze nga waliwo enti ebitakwatagana. Abo bagambe nno DNA evuddeyo nga eri negative. Naye omwana wabanga gwamuzaala nga egwe kitaawe ebitundu 99 ku 100 bwe banaakebera DNA eyo bajja kusanga nga ekitundutundu kya DNA y'omwana kikyogwe taata we. Okiraba nti DNA kisangibwa eri munda mu seeru mwennyini obusimu bwaffe mu butafaali bwaffe obukola emibiri gyaffe. So emibiri gyaffe ne giba nga gizimbiddwa obwandibadde buyitibwa obutafaali, omuzungu yabuyita cells. Naye nga cells zino bubeera buntu busirikitu ddala butini nnyo bwe bukola emibiri gyaffe. Era buno busel bwe bwegattamu ne bukola tissues bwe zegattamu ne zikola organ ne zegattamu ne zikola system ne zegattamu ne zikola omuntu. Kati bino ebya DNA byakajja kangambe byakajja, naye okuva edda nedda wabeerangawo enkola ezaakozesebwanga okumanya oba omwana w'ekyekika oba si w'ekyekika. Naze kuno mu Buganda wano ekimu ku byabanga eby'omugaso ennyo ng'omwana azaaliddwa kyabanga kirira kya mwana, era ng'omukyala alina kasita amala okuzaala omwana bw'ati afa okulaba nga ekirira ekyo akikuuma nga takisuula. Lwaki? Kuba ekirira kino kyayambangako nti omwana bwe yatuukanga nga tandise okusumukasumukamu baayitanga abakyala bonna abalina abaana b'ekyekika ne bajja mu lukiiko lw'ekika, basenga ne bajja, bajjajja bakulu abaala ku bagenzi abaafa edda ne bajja ne bekenneenya abaana bano. Ebiseera ebisinga omwana bwe yabeerangawo wabeerangawo ekintu kye mufaanaganya. Beetegerezanga nnyo obugere ne betegereza ebyenyi ne balaba oba ddala waliwo enkwatagana. Naye n'ekimu ku byabayambanga kyekirira kino tebalina engeri gye bakikolangamu, balina engeri gye bateekangawo ng'amazzi ne babako ebintu ebirala bye bateekamu. Kati buli mukyala yenna alina omwana w'ekyekika ng'aleeta akaliro ako ne bakasuulamu. Bwe bakasuulangamu bakabangawo akabanga ekirira kyonna ekyavangayo wansi gye bakisudde ne kijja waggulu kyategeezanga nti oyo omwana w'ekyekika. Wabula bwe kakutandanga ne basanga nga ekirira ekyo bakisuddemu ne kitakomawo waggulu, omwana teyabanga w'ekika ekyo, era bagambanga omwana omutwale mu bazadde be oba bajjajjaabe abalala. So enkola eyo ebigenze bitambula nga ebya science bizzeemu egenze eddizibwa emabega kuba teri very accurate. Kati ennaku zino betandide nnyo enkola ya DNA. Kati nno ng'ovudde ku kya ekirira waliwo enkola endala ate nno yo nnyangu nnyo lwakuba abantu abasinga baleka tebanna bagitegeera. Blood group. Osobola okutegeera omwana nti wo oba si wo okusinziira ku blood group y'omwana. Mu lusawo tulina blood group za bika bina. Waliwo blood group A, nabeerawo blood group B, nabeerawo blood group O ne blood group AB.
okusinziira ku blood group abazadde zabeera nazo waliwo ko blood group abaana ze tebasuubirwa okuba nazo ng'era omwana singa aba talina blood groups ezo kisoboka okuba nga kitaawe mulala kwoyo aba akebeddwa. Njako ekyokulabirako nti singa tugambe omuzadde omusajja abeera wa blood group A, omuzadde omukyala n'abeera wa blood group O, eyo kapa tesobola kuzaala mwana wa blood group B oba AB, tekisobokerako ddala. Era ekyo singa kibaawo kiba kitegeeza nti taata w'omwana ono mulala. Singa abazadde bombi tugenda babeera wa blood group O, tewali ngeri yonna omwana gyasobola kubeeramu yadde ka A oba ka B, oba kitegeera. Wabula waliwo ebiseera erimu nga abazadde okusinziira ku blood group zaabwe basobola okuzaala omwana wa buli blood group, nezo embeera weeziri. Naye ng'ebiseera ebisinga eno system yes teri very accurate, naye nga nayo esobola okukozesebwa. Waliwo ebiseera ebimu nga singa kibaawo n'olaba nga omwana alina blood group gyaguddemu nga ku bazadde bombi tekuli agiina, kiraga nti waliwo ko ensobi ebegenda maaso. So embeera eno eya blood group naye esobola okukozesebwa, wali teri very accurate naye esobola okubaako kulu. Era singa eba ebaddewo ne waba nga blood group zino zina engeri gye zitagattamu, musobola okugenda mu maaso ne mukola zi tests endala okukakasa, naye nga esobola okubaako kulu. Eyo nayo nkola yakubiri, then neya DNA yenkola eyokusatu. So DNA eno ebitundu 99 n'obutundu 9 ku 100 ebeera accurate okulaga muzadde ekyomutuufu w'omwana. Ebiseera ebisinga tugikozesa nnyo ku bataata kuba ekyabamaama tekitera nnyo okusangika. Ogamba nti omwana maama we si yoono oba yoono, ekyo tekitera nnyo okusangika kuba ebiseera ebisinga omwana kati okuva wazaalibwa abeera ne maama we, so mpozi singa omwana aba akyusiddwa. Naye ng'ebiseera ebisinga DNA eno tugikozesa nnyo ku bataata kuba bataata basobola okukyukanga. So DNA eno lwaki zikolebwa? Nga bwe mbagambye nti ebiseera ebisinga nga baagala okumanya omuzadde omutuufu, naddala ebiseera ebisinga omuzadde omusajja, kubanga bwe mbagambye nti omuzadde omukyala ebiseera ebisinga tekitera nnyo okusangika kubanga waliwo okubuusabuusa ku muzadde omukyala. Naye waliwo n'emirundi emirala DNA eno wesobola okukolebwa, okugeza okufuna legal rights, ebyamateeka ebyo, nti omusajja ayinza okubeeyo ng'alina omwana we yamuzaala, oluusi tamulabirira, tamuwa buyambi, amwewakana, solution ebeeremu tukole DNA kasi. Singa basanga nga zimaakinga, kyo kitegeeza omusajja alina okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira omwana we, era amateeka gaba gamukakatako kuba waakiri DNA ziraga nti nno bakwatagana. Waliwo ebintu ebirala nga child custody, social security, ebyobusika bino. Ebyobusika bino nno biriko nnyo kalumanywera, era ebiseera ebisinga kintu ekisinga okuyambako okusolovinga embeera eyo ebeera DNA. Tuwulidde ebiseera ebisinga bangi nnyo ababeera eyo nga omuzadde we n'afa ng'oluusi talaze mwana ono ewaabwe. So singa embeera eyo ebaawo ebiseera ebisinga ekibayambako baba basobola okukola DNA ne balaba omwana ono DNA ekwatagana n'ey'omugenzi oba ekwatagana n'ey'abaganda be. Bwe bamala okifuna ekyo baba basobola okumanya nti omwana oluusi kwali ku y'obusika oba bataliiko. Pozi n'ekinaasembeolwa kwakyo tebatali nnyo kikolako nti waliwo endwadde nga zi genetic. Endwadde gye ziri mu science nga zitambulira nnyo mu genes zino, zitambulira nnyo mu families. So ebiseera ebimu baba basobola okukola zi DNA zino ne balaba endwadde zino oluusi nga tezinnaba kubaawo, oluusi endwadde ziri affecting abazzukulu ne babaako kye bazikolera. So gye gimu ku miramu emikulu lwaki DNA zibeera zikolebwa. DNA eno ekolebwa etya? Tulina kye tuyita samples. Samples zino ziba zirina okuggibwako ku bantu abeetaaga okugeraageranyizibwa. Singa abeera mwana aba alina okuggibwako sample, ne taata aba alina okuggibwako sample. Nga bwe bagambye nti ebitundu bingi ebisobola okukozesebwa. Kalubeere luviiri, kalubeere lwala, kalubeere kisobola okukozesebwa, naye waliwo ebitubeerera ebyangu fenga abasawo bamukola DNA. Ekimu ku byo gubeera musaayi. Gwogwo omusaayi gwe gusinga obwangu. Era ebiseera ebisinga tuba twagala omuzadde omusajja atweye ku kasaayi ke n'ak'omwana ne tugeraageranya DNA ezo ne tulaba zimaakinga. Bwe tuba tukozesezza musaayi ogwo tulina kye tuyita cheek swab. Bino ebigambo bya luzungu ne cheek libanga ttama. Waliyo akantu ke tukozesa ffe ng'abasawo ne tukateekayo eno mu ttama nga bwe mwala abantu bakolanga COVID. Nti olina oba osobola okufunayo ku kasampo katini oba tukayite swab, kasomala okukayisaayo mu ttama n'owali abasawo basobola okwekenneenya DNA abaalimu ne bamanya nti ono DNA amaakinga oba tamaakinga ne bakuwa results ezo. N'ebiseera ebisinga tulina betuwulidde ng'oluusi omuntu aba yafa dda
oluusi nga beetaaga okumusimayo ko bajjeko ka sample balabe kituufu DNA ezo zifaanagana. So mu mbeera eyo of course omuntu aba yafa tosobola kufuna ka swab ako, tosobola kufuna musaayi gwe. So osobola okufuna ekintu ekirala kyonna ne we kaba kagumba basobola okukeekenneenya baabasawo ne balaba oba DNA eyo efaanagana oba tefaanagana. So sample eno wemala okufunibwa etwalibwa mu lab oba ekkeberezo. Yes, ekkeberezo balina chemicals bakozesa. Ebiseera kyetaaga omukugu mu science tumuyita pathologist. Yes, kiba kyetaagamu omukugu pathologist ne beekenneenya DNA zino zaalenjingiddwa zitya kale ka chromosome ke nagambye zitambula zitya nga bwe nagambye nti omwana bw'abeera nga wo ebitundu 99 ku 10 ajja kubeerawo ebintu ebifaanagana mu DNA zammwe. Naye singa omwana aba si wo ebitafaanagana ojja kusangamu nga bingi. Era ku basawo kwe basinzira ne bagamba eno DNA efaanaganya eya taata so omwana wa musajja oba si wa musajja. Waliyo nno eyambuuza nti ne musawo DNA esobola okukolebwa ng'omwana tannaba kuzaalibwa? Answer yeri nti yes, esobola okukolebwa, naye sisuubira nti tekinologi buno obudde wano Uganda yatuuseewo. Bannaffe abazungu bo bamwena nti omwana aba akyalina munda basobola omukebera. Okay, balina science akozesebwa. Ne wano Uganda alabika tannatuuka n'endowooza mu myaka egijja mu maaso ajja kuba atuuka. Ng'omwana basobola omukebera ng'akyali mu lutuula maama we ne balaba oba alina DNA efaanagana eya kitaawe. Naye kati muno obudde wano Uganda tekinnaba kutuukawo, era omwana aba alina kulindibwa n'azaalibwa n'alekwa akeberebwa ne balaba oba afaananya DNA ne kitaawe batamufaananya. Naye ekyo bwe kiba kyakola ebiseera ebisinga basobola n'okikola ng'olubuto lukyali myezi nga 3. So ne kibaziyiza okuteeka mu ssente neyo na bondi ezimbibwawo ng'omwana akyakula mu lutuula maama we. Singa bamaze okuggyako sample kitwala bbanga ki results okukomawo. Kati kisinziira kale ku laabu n'ebiseera ebisinga ekitono ennyo ennaku nga 2, ekitono ennyo n'ebiseera ebisinga sobola okuva ku nnaku 2 paka ku weeks nga 2 kisinziira. Kuba process eno teba nnyangu singa boonagamba nti ajjako omusaayi bakebere malaria. Nedda kyo kino kiba kiwanvu, waliwo emitendera gye balina okugenda mu maaso. So kisinziira laabu gy'oba olina oba balina sample mmeka n'ebiseera ebisinga kiba kyetaaga ekitono ennyo ennaku nga 2 paka nga ku week 2 results okubanga zifulumye. Pozi n'ekirala abantu kyebasinga okwebuuza nti DNA eno ya ssente nga mmeka? Ne ssente ezo nazo zivaaringa zikyukakyuka okuva ku laabu emu okugenda ku ndala. Ne wano e Uganda zitera nnyo okutambulira ku $10 ku $2. Mu ssente za Uganda ejjandibera kuva ku mitwalo nga 3 paka ku mitwalo nga 7 wakati awo buli sample. So on average omuntu aweetaaga kale ekitono nnyo emitwalo nga 7 kakadde okusobola okukola DNA ey'abantu ababiri n'olaba nti oba omwana wo oba si wo. Pozi n'ekirala ekyenkizo nti omusajja singa bakugyeko sample tugambe ng'olina abaana ab'enjawulo tebeetaaga kugirako ku buli mwana. Kasaba kujjako omulundi ogusooka abaana bo basobola okukipinga eyo sample oba ne bakipinga ezo results bafunye. Kati bali abaana babajjeko bageza bugeza n'eno gye baafuna bakitegeeza omusajja bakujjako omulundi gumu kandi n'abaana bano bagenda nga bajjako omulundi gumu. DNA eno tunaba kugikola tulina okweteekateeka. Si byakuzuuka buzuukusi n'ogamba nti ngeze kola DNA kuba nga tukimanyi nti nno ebiseera ebisinga abantu bagenda okukola DNA nga bagala kumanya omwana ono wange oba si wange. So ekintu ekyo tekijja nga bwe kize bwe kiwabula kibeerako ne emotional attachment. Ebiseera ebisinga omwana ono gw'ogenda okukebera mubadde mwenna ojjukiramu nga bamuzaala, ojjukiramu nga bakubira akasimu nti omwana azaaliddwa, ojjukira omwana ono yalwala n'ogenda mu ddwaliro, ojjukira fees obadde oteekamu. Ate n'ebiseera ebisinga kigenda okukolebwa ng'abantu couples oluusi ziyombye mumaze kweyombera omukyala tugamba osi omukyala yali akukiitingako yatambuliranga ebbali. So ebiseera ebisinga DNA negenda okukolebwa ng'embeera si ze ziri awo ennungi already omuntu ali emotionally disturbed. So kyandibadde kirungi nnyo ng'ogenda okukola DNA eno noba nga weeteeseteese bulungi kuba tukimanyi bulungi kino results zisobola okudda nga ziri side biti. Ziza okujja nga ziri positive oba nga ziri negative. Zisobola okuva ng'omwana wo oba omwana nga si wo. Embeera yonna eba evuddemu olina okuba nga weeteeseteese bulungi. Era nkubiriza nnyo bannaffe abakola DNA ng'okulaba nga abantu mubateekateeka tukimusuulako busoozi. Kati ng'ebiseera ebisinga tuba tukebera siriimu, omuntu omalaga mukebera siriimu n'omugamba ssebo olina akawuka nedda. Osooka n'omuteekateeka bulungi nga tonaba namukebera. Omala omukebera era n'omuteekateeka bulungi. Otherwise oyinza okujja omuntu n'omugamba results
n'agweri n'akalambala oluusi agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro. So abantu balina okuteekebwa obulungi ne bannyonnyolwa bulungi nti nno lweza asobola okuvaayo ng'omwana wo oba si wo, era ne bannyonnyolwa buli kiba kivuddeyo otambula otya ogenda mu maaso, obulamu bweyongera butya ogenda mu maaso. Tozamana wawulidde ku musajja ono wano e Uganda yabadde awerera abaana nga 6 nga bali mu international schools. Abaana bonna avudde ebbanga ddene nnyo nga abalabirira abateekamu ssente za buli kika ne bagenza okujja nga abaana abasinga si babe. So omuntu ng'oyo tekisobola muyisa bulungi. So wandibadde ogenda okukola DNA nga weeteeseteese bulungi ng'okimanyi nti ekintu kyonna kisoboka okuvaayo. Okola DNA eno neevaayo nga omwana si wo kiruma era kirumira ddala. Naye twagala twebuuze lwaki ekintu kino kiruma. Ekisooka kya byonna nti okuzaala kirungi era ndooza emu ku nsonga lwaki Katonda tutonda nti tuzaale abaana generation zitambule zigende mu maaso. So konga kafaananyi ng'obadde oyina essuubi nti olina abaana bo 2 oba 3 amawulire tugambe bakuze myaka 8 myaka 6 ne bagamba nti abaana abo si bawo, kirumira ddala, kireetera ddala stress ey'amaanyi. So mu biology aspect kirumira ddala. Naye ng'ogyeko ekyo ebiseera ebisinga omwana ono ba mwina attachment, muba mwina emotional attachment, mubadde wamu akaseera kangi, mwina ebifaananyi gye mwekwasa, mutambudde ojogenda omukyalira ku video ojokera mu biseera bye bamuzaalira. So akaseera ne katuuka ne bagamba nti omwana ono gw'obadde okoze naye emotional attachment omwana si wuwo. Gwe ng'omuzadde kirumira ddala era kikuteera ddala wansi. Pozi n'ekirala waliwo ensonga ebuusibwa amaaso nti ebiseera ebisinga DNA eno wejjanga si gwe taata w'omwana, ng'ogyeko ekyokuba nti omwana basiwo naye waliwo component y'okuba nti bakukiitingako. Ffe mu bulamu bwaffe bwa bulijjo abantu ffenna teri ayagala mukiitingako. So singa results zijja ng'omwana siwo ojja akafaananyi akakugira nti kituufu ono omuntu mukyala aba yakukiitingako, era mu kukiitingako okwo tomanya mirundi emeka gye yagendayo, kiwulikika nga abange yakulyamu olukwe. You know, it's a feeling of betrayal. So nikiba nga kiruma. So ogatta bino byonna nga birumira ddala. Pozi n'ekya oluusi kibeeramu ekigambo ky'ensimbi nti oluusi omwana ogenda okukula okutuuka ku bbanga lyonna lyatuuseeko ng'otaddemu ensimbi. Jjukira omukyala kasatandika okufuna olubuto atandika okuyoyaayoya n'okola kino n'okola kiri, akaana bakazadde ogenzi bakukyajinza ssente z'eddwaliro, akaana otandika okagulira amata oguze ebyokuzannyisa obalabalamu ssente zonna z'oba otaddemu. Mikwano gy'oluusi bamanyi omwana wo, family, ab'eŋŋanda, society engeri gy'ekipasiivingamu. So ogatta bino byonna ebintu nga kirumira ddala, era omuntu singa aba tateekeddwa bulungi kiba kisobolera ddala okumuyisa obubi. So ebintu ebimu ku bisinga okuluma ddala nga DNA ezivuddeyo nga si gwe muzadde w'omwana omutuufu. Wadde nga tulabye nnyo ku sayidi y'abataata oba abazadde engeri gye kibayisaamu okulaba ng'omwana avuddeyo si wuwo, naye waliwo ekintu ekirala kye tutera nnyo okwerabira kyeky'abaana bano. Ye omwana kigenda kumuyisa kitya? Omwana wamuzaala, omwana akuze akulaba gwe muzadde we, gwe yamutwalanga ku ssomero, bulijjo omuzannya mwenna, ne bukya ne bamugamba nti bulijjo oyo omuntu gw'ozannya naye gumanyi nga kitaawo, gw'owandiika bulijjo mu klaasi nti my father's name is so and so, si ekitaawo. Abaana bano kibaluma era kibalumira ddala. So kiteekawo emotional torture. Omwana kisobola okumuteeka mu depression. So abaana bano nabo kibaluma era abazadde mbakubiriza tukirowoozeeko nnyo kino nti omwana neweesibwa nga kivuddeyo nga si wuwo, naye gwe kimanye nti omwana naye aba alina obulumi obwo, ate oluusi gy'aba akyali muto kuba tamanyidde eno stress kiba kibulumira ddala. So abaana bano nabo feelings zaabwe tuziteekemu mu birowoozo nga tukola DNA zino. Tumanye omwana kigenda muyisa kitya, omwana ono amawulire tugenda gamuwa tutya, tugenda gapackaging tutya gagaane kumuluma. Waliwo video twali tulabye ku WhatsApp ng'oli agenda n'akola DNA agenda okukomawo obwana n'atuuka n'abukuba bukubi empinga bugweri. So ebintu bino tulina okubyegendereza kuba birina impact nene eri abaana. Kana akalowoozo kange nti okuzaala omwana tekitegeeza kubanga mwina DNA ezifaanagana, wadde yes kirungi, naye okuzaala omwana kigenda beyond okubanga yegwe biological father w'oyo omwana. Abazungu abo batusingira nti omuzungu asobola n'okuva ewaabwe n'ajja eno mu Africa n'afuna omwana n'amulabirira ng'owe, n'amukoza ng'owe, n'amuwa buli kimu kyandibadde omwana we. So ne bazimba bond eno, ne bazimba relationship eno n'ekulya ddala ng'omuzadde yennyini. So zingamba component eyo tulina okugyekulizaamu naddala ffe wano mu Africa nti ne bwanga okizudde nti omwana ono si wuwo, naye
bwemanga mwina relationship eyo gye mwazimba muli ba mukwano mwemanyi mwetegeera omwana akumanyi ng'oli kitaawe naye batugamba okitegedde nti omwana siwo osobola okuba n'ogumiikiriza obwo n'ofuna okwebulirira mu mutima n'ozimba kino ekirungi kye mwina omwana n'omukuza omwana n'omulabirira ng'owa bulijjo n'ekikusigalako ku bwongo nti yesu omwana ayinza okuba nga biological si wange ne n'omuzaala ne mugenda mu maaso n'obulamu kiyambira ddala nnyo n'omwana ate nayo kennyini ng'omuzadde kiba ku kyekigattako wadde kiruma naye oba obulumi bw'osobola okubugumiikiriza n'okuza omwana n'omulabira bulungi alisi ne mutafiirwa eri relationship gye mba muzimbidde ebbanga kubanga ogyeko ekyokuba nti nno yes yandibadde mwana wo naye asobola okubeera nga mukwano gwo. Basajja bameka abalina obugumiikiriza obwo asobola okugamba nti yes nkitegedde bulungi omwana ono si wange naye n'asigala ng'amulabirira bulungi naaba nga alaga nti wali kikyuse nti obulamu busigala bugenda mu maaso omwana n'asigala ng'amuwa ebyetaago omwana n'asigala nga yeesa ddala nga kitaawe. Kati nedda bajjajjaffe bwe baakuliranga embeera eyo yabangawo ng'omusajja asobola okubeerawo ng'akimanyi bulungi nti wa neighbor wali omwana wange ng'ate ne neighbor naye akimanyi nti ono omwana yeesa ali maka gange naye ono omusajja twala ono omusajja naye akimanyi muganda amaka gange mulimu omwana nga si wange wa neighbor. So embeera ngaeyo yabeerangawo ne baakumanga ekyama ekyo ne bakikuumira ddala paka akadde bwe kaatuuka nga oluusi omwana asobola okutegeera ekigenda mu maaso ne bamunnyonnyola ne bakitegeera. N'ebyensangi zino buli kimu kiba kya speed of which kiteeka abaana baffe ne psychology waabwe ku katyabaga. So tulina okweteekamu obugumu obwo emize eyo ne tuba nga tusobola okugumiikiriza amawulire ng'ago ne tugakuuma nga ga kyama abaana ne tubalabirira paka akadde we katuukira ne tubanyonnyola ekituufu. Ng'omuzadde omusajja bw'asobola okuzaala omwana wabweru n'amuleetera omukyala n'amugamba ono omwana twamuzadde wabweru omukyala n'aguma n'alabirira oyo omwana gwe twebuuzeemu singa ate kibaawo ku sayidi eri awo omukyala naye n'afuna omwana eweeru n'amuleetera omusajja n'agamba ono omwana twamuzadde bweru kyandibadde kitya. Weewaawo kijja n'ebikyalejezaayo kuba kati wano mu Africa tuli patriarchal society nti ebintu ebisinga bitambulira nnyo ku musajja clans zaffe zitambulira nnyo ku basajja family zitambulira nnyo ku basajja yabaffe mbeera ki zino eziteeka ennyo abantu kati abagakulu okufuna abaana nga si baabwe. Wali abasajja ng'oluusi tebalabirira bulungi bakyala baabwe omukyala tomuwa byetaago tomuwa kadde tumubeererawo mu mbeera eyo omukyala afuna abamubeererawo afuna abamuwa keeya ey'enjawulo era gyagenda okusanga ng'oluusi mbaala nabo akuteddemu ataliwo ng'amugja eyo. Waliwo bannaffe bano abakolera ewala ng'asobola okugenda tugamba avuga safaali n'amalayo wiiki 2 wiiki 3 nga takomye ewaka omukyala natasobola kugumiikiriza byonna ebbanga. Abo nabo oluusi batalina okubeera katyabaga k'okufuna abaana abatali baabwe. Wali abasajja tugambe nga bakola nnyo obudde obusinga bamala ku mirimu bamala mu offices abakyala bano babanga kitooke ekitooke kifansalira bw'omala ebbanga nga tokirabiridde togenze kujjako byayi togenze kujjako ndagala zikuze wajja kubaawo ajja akikusalirire. So abasajja mulina okuba abakyala bamwe akadde n'embeera nga mumanyi abiki ebitambula awaka mubabeererawo babeegitagidde ne musobola okubanga abaana mufuna bamwe otherwise bw'otakola ekyo akyala eyaziba. Wala nammwe abakyala temwesuulira gwa naggamba mukimanyi nti ebiseera ebisinga mwe bakanaaluzaala mulina okubeera nga muli beerufu eri abaami bammwe mulina okuba nga abaami bammwe mubawa ekitiibwa temutambula totunulatunula bbali bw'oba nga osazeewo nti oyingidde mu bufumbo beera mu bufumbo obwo omwami omulabirira. Ate nammwe abaami abakyala bawe nga akasente ensimbi zino abakyala abasinga zezibajja ku mulamwa n'atula ebbali n'ebbali asobole okufunayo akasimbi akalala. Nga seerabidde abaami ate ekyenjawulo tulina okuba nga tuwera omusajja olina okuba nga ogenda n'oweerera ddala ng'amaanyi weegali. Otherwise bw'obanga amaanyi kyali munafunafu asikaali ayinza okukuyambako asikaali aba asobola okukuyambako nakugattirawo era tuwulidde stories nyingi ng'abagaggana ddala abeeraawo ng'abaana alina bana naye nga ku baana abana asikaali alinako abaana 3. So abasajja ffe nyina tulina okwebeereramu ne tuba nga amaanyi geego tugendeko mu jiimu emibiri tugisale tusobole okulaba nga ensonga ezo tuzitambuliza ddala bulungi bwe zirina okutambula. So nga maliriza ekisooka nkwebaza olw'okuba nga owaddeyo akaddeko vidiyo n'ogiraba paka gye gweredde oyinza okuba nga olinayo ekibuuzo osobola okukiwandiikawo mu comment section genda ku ebibuuzo byonna
mbiddamu abeetaaga enamba yange namera musobola okugifuna ne twogerezeganyaamu oyinza okuba nga olina kyagala okumbuuza ne kuddamu answer ninga esinga musobola biwandika mu comment section nja kuba mbiddamu. Nkubiriza abantu baffe okweyongera okubeera faithful, mubeere beerufu, tutambulire mu ddiini kuba teri ddiini yonna ekkiriza mukyala wa musajja kutunula bbali. So tutambulire nnyo mu ddiini, twekumire Katonda, tubeere beerufu, tubeere balambulukufu mu buli kye tukola, ate tufe okulaba nga tukola ssente kuba ebiseera ebisinga bino ebizibu bitambulira nnyo ate mu bantu eno abatalina bulungi ensimbi. Mwebale nnyo okumpuliriza, abatanaba kusubscribe akekadde subscribing, likinga video gisharingire munno naye alabeko. Bangi nnyo abeetaaga okumanya biki bitegeeza ki, abasinga boogera bogezi babimanyi, mulize kalinki kano alabeko. Mwebale nnyo mwebale ddala kambagaliza akaseera akalungi. Magezi gembawa ne message n'empawa abasajja nti woba oli mutiitizi togenda kukola DNA eyo, woba toli n'omutima omugumivu towetandala ogenda ku DNA. Kyokola labirira abaana nga mukyala bo baba bakuwadde, kubanga waliwo omulala naye alabirira ababo. So mukikole kubanga ekintu kino si kyabatiitizi. Fena tetumanyi bazadde baffe, naye lwakuba kati nga nze mmanyi taata wange omutuufu ne maama wange kubanga baafa ate nga teri ajja nanclaiminga. So nze mmanyi taata yafa, maama naye naafa. Naye bw'obanga maama wo akyasa teweeyibaala yandikugaba akaseera konna. Essaawa yonna bakugaba. Oli ku muddiiro kagaati akasiige. Bakugabe wa kitaawo otuukira mu nnimiro. DNA fuse DNA. Buli mukazi wadda n'omwana we tayagala kebeza mwana bayinza okujja akagaati mukamu. Abasajja batabuze olya weeyibala daddy anti daddy abamu ne kasente. Kati sayo nabakutwale wataata otuukira mu kunoga nnyanya. Temuvuma baasikaali, oli kwa sikaali ovuma ekitaawo. Muse sirinya boda abo be bakitaabo. Eno joli yali talina maanyi ga kisajja. Owa boda alete tooke n'akwatamu. So nkwekalidde waku bantu ekitiibwa oyinza okuba nga kubadoyisaamu amaaso. Ye kitaawe essaawa yonna bakugaba. DNA efuse DNA. Noyoka nenfaanana taata. Twatandise kati operation kumanya baana baffe. Operation kumanya baana baffe nyabule nyanya. Kino nno kyeraliikirizzaamu abakyala bangi era nga bagamba omuntu anaalyawa. Abasajja ye nga baleese olugezigezi. Ate omukazi asinga okubanga ddala akimanyi nti mu baana bano batabike mulimu abatali baagundi. Abakazi babeera n'obusungu okanya mugamba naye mbadde nsaba hani okkiriza abaana njagala kumanya kituufu. Gamba nti onkoye ologa kyogamba nti kati olonkoye nkimanyi abasajja kasita mutandika ebyo anze kaŋŋende ewaffe. Oyinza otya okumbuusabuusa nga yeekabya n'obuzigu obw'ekirogologo. Kaakati otuba musajja kimala ng'otandika okuwumbulira munnange kale bebi nsonyiwa nti munnange naye nti nze ŋŋamba kimu nkulekera abaana ŋŋende. Kati abasajja bali bennyini mukwano gwange abatali basajja abaalagirwa amaliza agamba waayo omukazi yataamye nnyo, omukazi yakaayanye nnyo, saagala ataanobe. Bwe namugambyeko genda okukebeza abaana omukazi n'atuuka n'okwagala okubanga ssebo mbwano bagende kati abaana kambaleke kankuze baana bange. Kati abasajja abamu abagambye eno ekonome nyabula ennyaanya nga n'amasomero tegakyawuliriza. Njagala kebera baana. Ndaba wano bannaffe Directorate of Citizenship and Immigration Control tugambye abasajja kati abadimandinga okulaba nga lwakiri bakebeza abaana omuwendo gweyongedde, naye abadimandinga kati okulaba nga basazaamu passport z'abaana beeyongedde. Bukeera bukeezi ku makya bya Mugisha Justice musajja mukulu ng'agamba Nansubuga Aisha abaana baffe bali mukaaga njagala tubakebeze. Kaakati bagenda okumaliriza mu baana ba Justice nga ku baana mukaaga abasatu siba Justice nga Nansubuga obanga yabawa Mantula wa Mungu yasinga okumanya. Abakyala muli bazira.